Hello, obukambwe mubujjawo tuuka okuba aba tugende ku mmotoka. Olaba beegalira sono oli najja n'akusimbya n'asiimamu ne gu nyumba yange empita okwo ntambula ngendera ddala olengera eri mayinja yonna eri gali golengera Kalitunsi gyali n'oyo Kalitunsi n'abalala beegabirako awo wammanga nze nkoma eri ku luzzi lwakayigira amaze okulaba nti mbatadde muki by'abantu bange kubeeramu. Huyo Lumondoni wowe babasanze bakuba kati bonna abandadde batwagumi naye mbu babasanze bambuka ono yagudde nawulidde oba yagudde wano ndooza waawo yabadde ali mu bakwata bifaananyi ng'akubira abalimbu n'agwa oba ku jjinja eyo lyezamunuubudde yadda mbu babakwatidde mu lumonde nga babba wabukadde bunayo ono olumonde bano abantu abanya be bamusimbamu butawaanya buli ddakiika nga bantawaanya. Nasooka kayita najja naŋŋamba gwe mutaani wa Kayanja nguza wano eno ne mugamba situndawo bampawo wa busika. Bwe baamala ne bakola ne beeguza waliwo chairman yaliko by then yali baali bamuyita Musi n'amukolera endagaano nti yamuguzaawo gundi Musi ye yatunda nga chairman. Oluvannyuma baakyusa ne bagamba nti nno waliwo Kakinda
mbu ye yamuwaawo wano mbu yamukuumirako kati ate oli n'amuwaawo. Okusindika abakozi bange bakole mu kibanja kyange ate ne babakwata ne babatemaatema ne babakuba emiggo okubula okubatta babamenya emikono buli wamu. Ate on top of that olwate yo polisi ne bajjayo ng'ebasibye emiguwa simanyi mpingu. Abakoze ebikolobero aba intruders ne bagenda nga baniigiina buniigiina. Mbyemu babisimba mu goli ludda babisimba kakati tomanyi nti no emabega nali mmenyese nabeera ku migo ne bakozesa advantage eyo nga nsiriseemu nali mbagobamu waliwo eyalinga mu parasidi bwe mbagobamu kasita baalaba nga nze nfunyeemu obuvune kuba naveene ennaku 3 nenfuna accident nemmenyeka okugulu byonna ensi ebimanyi. Nembere emyezi gye nabeerayo mwaka mulamba okyali mu kubonaabona na miggo ne bakozesa advantage eyo ne bencroachingako olubale ne baleetawo omulala gwe nali ngoba yali parasidi era nga mmaze omugobawo kasita baalaba gundi eyo ne bakozesa advantage ne baleetawo omulala yo ne yeeyita Muneeza. Nze saabaddeyo ono nabadde munene nange oli eyankubidde n'aŋŋamba nti Michael babakubiddeyo Nakaseeda babadde bazeeyo lumonde gwe basogodde gwe bagamba mbunno wa miliyoni 4 kati babadde bazze kusimba wano bijanjaalo ne basanga nga basimbyewo nga n'ennyumba yonna bagimenye bakikubye ku ttaka ko nabo ng'obuvunaanyizibwa bwabwe nti awantu waffe kati bano bajjawo obuyinza obusimba nabo naga katujjawo no lumonde tusimbe ki kubanga omuntu ng'oli nannyini ate atali nannyini ye nakozesa obuyinza baba stoppinga temukola ate bo bakola. Kati nze bankubidde essimu naye ne mugamba kubira poliisi kuba sigenda kugenda olaba nange bagambye mbakujja nange baali nkubidde ddala ne banzita kuba nina nnyo olugezi lewule yewo n'omweru akatini akeeru ke batakutte ak'amaaso amanene akabadde n'omuggo era ke kasinze okuba abantu baali ego omuggo gwennyini gwe yabakubiza gubadde nawo nga n'okwabika gwayabise yebakubisizza ajja pipa ki yaba lumonde wekadde obuna agimeyo yonna tugira biri byonna byonna ebyo yabadde tulabye nnyo kubanga ensi eno tetumanyi gye tutwala ebikola bino mbivumirira nnyo kubanga abantu bano bagenda kuttiŋŋanya abantu kati abo bannyina zibadde bafudde lwa mbeera y'abantu kwesenza ku mataka agatali gaabwe ku bibanja ebitali byabwe. Kino ekibanja twakifuna kuva omwannyina yakifuna kuva ku taata naye abantu bagamba mimbo myaka 6 nga kyabwe bakozesa advantage nga mwannyina zafunye accident ne beeyambisa okutandika ogenda nga bakola bulungu nga kyamani oyo yennyini yakola. Kyama oli otesero oli bulungi twagala otunnyonnyoleko ku bantu bo bana abatakawo mu mbeera gye balimu naki kyoyagala obataasa kubanga batuuse n'okwekula. Ogamba leero ekibaddewo leero nabadde waka ku ssaawa 3:15 omuwandiisi nankubira essimu naŋŋamba jangu bali mukungu wa misinde ku kibanja mugane okugulunga ku nnuma kati nezijja ku kkubo natuse ku kkubo ne mukubira essimu nanga kyema noli wane mugamba amazima kugulu kunuma sinafuna piki endeeta nabadde nkyayimiridde nabawo omwana ajja ne pikipiki ne muyimiriza ne mugabe mukulu ovaawa tinveeyo manga ne mugamba ovaa tuveeyo kunona mmere ne mugamba mmere ki nangamba oli kibanja mukulu Michael jantutte ne mugamba mwana gwe mugenda kwetera ebizibu soko gye tugenda wano wamuzeeyi Nyandu ne mukyamya ne piki ne mugamba tulomo munda ne mugamba muzeeyi Nyandu kweka piki bano bwe babagamba nti balwanidde eyo bwe banajja bajja kukubona omwana kati ne wayitawo eddakiika nga 15 muzeeyi Nyandu nangamba leka tugenda katone ne mugamba olaba bano babagamba nti omwana ono tumuzeeyo eri siyinza kuddayo na mwana wabula pikipiki gitereke ono omwana addeyo ewaka ku pikipiki okujja naye mpaka ku poliisi
sensonga bazituuza abadde ssebo ekyo kikolwa si kirungi ate kati omuntu okulwanagana mu w'omusayi kikolwa kirungi ddala si kikolwa kirungi. Ogambye gwani amanya Nze Sebadda Saidi Sebadda. Ekibanja kyani ekyo? Ekibanja ekyamazima nze nakwata obukulembeze mu 2018 bwe nakwatira obukulembeze saamanya nanyini kibanja wabula oluvannyuma 2019 nga ggwako we nafunira omukulu Kabanda najja n'agamba tulina ekibanja kyaffe wano ne mugamba naye kiya biseera kinangamba anti mu 2007 twakolerangayo ne mugamba ebintu ebyo byetaaga CDO kintu kyonna kasa kibanga kiyiseeko ebbanga ne mugamba oyina w'endagaano nange ekyamazima endagaano njina ne simanyi weeri kati obudde buno ne mugamba kyolina okukola olina okugenda wa CDO kubanga yasobola okukomyawo ebyayita asobola okukuba enkikeze ez'ebibanja ebintu ebiyiseeko abantu bakanira bya bugagga bya famire byasobola obbayamba so okutandika okutegeera ensonga z'ekibanja se. Kyekyo wamma kyogezaako munnyonnyola kiringa omuntu gwanajja n'akugamba nsimbirawo ebijanjaalo wesse nsimbirawo kasooli kitegeeza ono mukozi kinaako yadde akakwaa wadde era n'ebibaddewo muganda wono bazo sinene sirinye namunimiro ya era nkubidde bakekwengambe yamenyayo ekipande kwane baali bakisimba wali oyagala bakuba nkimenya twagala weegaanye kuba nze bwe nasinziddeko okuwandiika ekiwandiiko kino mu kooti bino byogenda okugwe kati twaweeredde obuyinza kanso omukolemu omuntu yenna okusooka okugira wano kati mumunnyonnyola n'amanya kati ono igwe olupapula bwebagamba neobeera tolusayininzeeko nga bagamba kooti nga kituufu yabadde yagize bagamba twamusaavinga tekiina ki buzibu tekiina buzibu ate era wekuba musango tekikuggyako nti musango naye bayinza oli ayinza n'okuwaabira omusango n'atakusaavinga bwekiri naye nga nekitakuggyako nti oguye toguye kati so muyina kusooka kuwuliziganya kati gwe sooka ate ekirungi singa mbadde nze ngoba munsanze busanzwe babako obawo kituufu nandibadde nzikiriza ate nebandibadde munteeka bonna we muntadde nange nenjuriza nti awo oli kaamala okujja naye ekirungi mwenna bonna agenda muwa nolikasookawo nolingenda sooka owooli mwenna ngenda omala okumuwa bonna ngenda bbawa okitegeera sooka owooli nanyini kibanja mwandisose kutuukako gundi ne mumanya anti twali tumanye agenda waali ejje tugende wekyagala kyonna tujja kikolera tetuli banga ennyumba yaffe mugipangula bwe tujja tusanga musajja nekibakulira kibagamba bakuleko ekyo ekiralulalu ono omukono bagumenya omusawo atugamba tugende mekisere guno gumenyese guli gufunye obuvune naye guno jukira olwedde guno gubaddeko obuvune erinnya gwani tusanze tukola banze nagenze netunolyanga enyumba bayomedde nebagikwaka efudde nebagitimbula negamba mbadde nze kulima tebalimye noli balima eryengulu aba kati oba balimye erife tulina wano awalirimu tutandika etutandise badde tukyali awo afukane kajja katandikidde awo katugamba nti mukola ki wano gamba ate kiki tufe tuli ku byaffe
mbagamba mmozi babaleese bwati tutambule tubabiri netukwata ebintu byaffe kabuuka ki kali kyatti Richard gamba nti nga batuze nakuba amasimu akubidde bagamba kale katujje batayeza mulakaba bamugamba mmozi kisa wansi pikipiki ezigipakinga napakinga n'omulala apakinga natandika okuba mmozi batandika omukuba nga bamukubisa ki bamukuba ebikoyo bamuba bikoona balambiko kirala kigamba omusajja nebamunakumesiagamba bamubalina temeeteme kyendatuleeta ekiralu kiteme ani ayogera muneza timukitemeeteme nze sinakyejabuzewaidi ate kiba tuteme kiki bakubigere mpaka mutwe nawo n'emikono nebagamba amenyekaddamuke kyate omumenyefu lwatojjamuta ekibalira nkugambe olutakibeeko tujja bakolako obulabipako tukyagaana batuza n'olukiiko ku kisaawe kisimanya abaana babawabiragenda bweru kati beeterana mu ngeri ebi bekuŋŋaanya basobole okututuusaako obulabi era beekubidde masimu dakiika eri bavaayo nga tutandika emigozi nga amane waaki embwa zange zaagala okubaluma nebazikuba olwokwawadde bandi nebazikuba nanzireseeyo sigigambe embwa zange bazireka nabo bantu mwe lwaki mwetumukiriza tuzireke ntya obuvune buli ludda obuvune ganumana gawano n'omugongo yonna ono n'embiri mutema wange omusajja talina kyakukoze naye owoza abadde tamukubyeko wadde naye kuona kujinga nakutukako wano katono naye nga mmozi ekyakwamukyekatike kuuni kaddamu neyeetowaza emugamba ozi ki alinakulaki kirwadde najja naye atandikira kakati olaba tulina obulumi ku kyalo kyaffe ekibanja kyange kyampeebwa kitange mu byobusika naye abantu bange bensindikayo okukola byebino bye babatuusizzaako nga mubalabe mmaze ebbanga nga bajja besenzaako yasooka kuŋŋamba bamuyitanga kayita yasooka kuŋŋamba muwe ekibanja ekyo kinguze nemugamba ekibanja kyange siina bwenkiguza kuba nange bakimpa kikolera ki bwe busika bwa kitange bwe nafuna sisobola kukitunda waayita ebbanga ttono oyo n'asalawo n'akyeguza ne kyamaani yaliko omusisi neneeta ebbaluwa bamaba Nshimya and Company Advocates ne musaavinga nga mugamba ave mu kibanja ekyo oyo lwali lutali lusa nga balaba nsaba buyambi ku bantu bano abatukolako effujjo eri olugenderezi beyita abasirikale bakola ki abantu bange babakubye babadde bagenze kukola mirimu nga wembalagira ennyumba yange bagimenya jjajja biraba byonna naye kakati laba abantu bwe bafaanana laba ono bamumenya omukono bamukubye emiggo nga we mulaba kakati Uganda etutwalawo omuntu omwavu taabenga nakikye afande David Mwebazi kubidde essimu kugamba ensonga zange zino era nsaba buyambi otuuke oba kukyetaaga kutuuka ku ground mutuuke ku ground mulabe njagala
ejjoogo lino likome kubanga Uganda yaffenna. Obuyinza bw'ekibanja kyaffe kyange. Nze Namunene Saara nali ntuuze ebikomero Lumola wa Kayanja Nassani Ssaalongo. Tulina ennaku nnyingi nnyo ku bantu abatutyokooza nga beesenza mu bifo byaffe nga tebalinawo bwannannyini. Ekibanja ekyo tutunze nakyo twakatandika kati. Era tubadde ku njegoyego ya kulumba kkooti kubanga poliisi yatusindika tugende mu kkooti. Olwaleero abaana bano bakedde genda kusimba bujanja. Nange nabadde nina okubeerayo naye saamanyisibwa nti lwayo bwe tugenda nesigenda. Bwe bagenza osimba ebijanjaalo baasanze bali baasimba edda. Bwe badde bagenda osimba bano n'obusungu nga n'ennyumba bagimenye ne basogola lumonde abadde bwe bagamba naffe katukole ki katusimbe wano. Kati babasanze ne bagamba ngu babbye lumonde bo yenjogera eyaabwe. Bano nabo obusungu babakutte ne basogola lumonde basimbewo bali bwe bajjidde. Bano ne beetoowaza ne bateeka wansi ebikola abagambye muteeke wansi bimukutte ne babiteeka wansi ne batandikira awo bakuba. Nze mbadde mu nnimiro byonna byenjogera sibaddeeyo wabula mbadde mu nnimiro nange nga nnimiro. Ebikolwa bino eby'okutuyisangamu amaaso weekwagala okutwala ebintu by'abaana by'abamulekwa bikolwa bibi nnyo, tubivumirira ne sekuvumirira yenna babikubye wannambiro. Bakubye abaana bana. Omu bamukubye omutwe ne bagwabyamu wakati. Ono bamumenye emikono yenna yenna bamukubye amagulu yenna n'omugongo yenna. Era asindikiddwa mu kisiri genda kufuna kifaananyi. Tusaba buyambi eri yenna bwe kikwata kasobola otuyamba ku bantu bano tukooye. Babavunaana mbu bakoze erinnya ggwani tunyonyoka ekibajja Lwama Moses. Olina emyaka emeka? 35. Tunyonyola ki ekibaddewo? Kojja tutute mu kibanja kyabwe kye Nakaseeta tukole. Bwe twagenze ogundi mu wakakiiko najja n'atugamba Richard najja nti nze basoose kuŋŋamba owa defense ate olaba mbu secretary. Bw'azze n'atugamba lwaki musima emmere ko ffe baatugambye tujje tukole. Kaakati olutugambye ne tutikka ebyaffe bye tubadde nabyo ne tutikka ku ppiki. Nga bwe tutuuse mu kkubo n'akubira abasajja ne bajja n'emiggo ne batukuba. Chairman wajjidde nga naye ayagala tukuba. Ne tumugamba ate kati naawe ozze owagira abatukuba. Baddewo awo atuwolereza n'agamba gwe oyogera biki? Tolaba nga babbi. Abatukuba kwe kutuleeta ne ku poliisi. Tuuze ku poliisi ne batutuuza wansi. Ne batutuuziza wansi ne twogera ne Osi ate ne tulaba nga batuvububa buvubu. Oli maama n'agamba kambatwale mu ddwaliro mbwa tekisoboka. Olugize awo ne boogera olugize ne batuleetako wano ne tuddeyo ku poliisi. Bwe batuuse ku poliisi era bazzeeyo batuuseewo poliisi ne tuginyonnyola ne babagamba baddeyo. Bwe batuleetedde ku mpingu mwe be bakubye. Kati owulira otya? Olirabo.
Nogonna musi. kirimi ku bantu bimanyi gye bagula ebugabo. Tugale tetwetaaga kufa. Tusaba IGP atuyambe kuba tetufunye bwenkanya. Ne bonna bekikwatako. Abatukubye poliisi ebatadde ne bagenda. Nze nnumizibwa, famire yange abaana basoma, simanyi bwe ngenda girabirira. Naye IGP atuyambe. Amannya gange yenze Kayemba Shakibu. Mukama waffe yadde atutte okukola mu nnimiro ye. Abamu tubadde ng'ababooda naye ffenna batukubidde wamu. Bani ababakubye? Abatukubye waddeko ab'akakiiko k'e Nakaseeta, ne kubaako ne be bakubidde amasimu bajja ne babakuba. Kuliko omu bamuyita Richard, omulala bamuyita Zobabaddaani awo. Ne kubaako chairman w'e Nakaseeta ye Sserwadda, ne kubaako n'abantu abalala badde akubidde amasimu bajje bakube bukubi, kubanga ono gwe tubadde naye bazze ne bamukuba bukubi omukulu, bamukubye emiggo nga baagala omuyita omulalu bakube batte, bamukube bamuttirewo. Abamu ne twetaasa, mbadde ku ppiki ne baŋŋamba ngipaakinge, ne ngipaakinga, Richard n'akwata omuggo n'ankuba omuggo gusoze ku magulu. Omulala abadde ayagala kukuba ku mutwe ne ngukwatamu engalo, ne gukuba engalo. Olugeze ne nziruka, ppiki n'agisamba n'agikubakuba buli wamu, n'agikuba emigere mu bitaala mwonna n'eyonooneka. Naye tusaba batuyambe, abantu bonna ekikwatako batuyambire ddala kuba nze banfumise emiggo mu liiso linnuma. Akoze ate? Abadde ankuba omuggo olugukutte n'agusika, mu kuguzza n'addamu n'agunfumita bufumisi mu liiso. Naye tetumuddizaako yadde n'ekimu, tetulina kye tumukoze, basigadde bakuba bukubi. Bo bagamba tusimala tubadde tubba, ate ffe tubannyonnyola tubagamba tuli bakozi bukozi. Tubalengeza Mukama waffe atuleese naye tebabiwuliriza. Kati ffe obutatwalira amateeka mu ngalo tetulina kye tubaddiza, bazze bakubye bukubi. Ekikwatako mwenna nsaba mutuyambe, tuyambe kuba tuwulira bubi. Tusaba omukulu wa poliisi mu Uganda atuyambe kuba tuwulira bubi, tuwulira ddala bubi. Ogenyuma. Kibadde kiti? Olunaku lw'ejjo ojja waffe yaŋŋambye alina omulimu gw'ayagala omukolerako. Saabadde mubi nange obutamutenguwa ne nkeera ngende mumukolereko. Bwe tutuuseeyo mu nnimiro baali baagaana, poliisi yali yawa oda abawo omulala alimirawo. Ne tugendayo ng'ate be baagaana bo baasimbyewo n'ebijanjaalo. Ne bagaana n'atugamba naffe tufuneyo tulima tusimbe ebijanjaalo. Tusimba ebijanjaalo, waliwo omukulu azze. Bamuyise mubaye difensi waayo. Wazze natandika okukwata ebifaananyi. Tugamba totukwata bifaananyi, kwata oli ani yatuleese. Ali waseeddemu katini awo n'agwa yekka nga tewali amukoonyeeko, oba agudde ki oba mpewo tetumanyi naffe. Kati bwe tuteeka ebintu ku ppiki ne twambuka ku kkubo. Bwe twakatugatto ku kkubo ng'alina be yakubidde abudde sayidi z'eyo Kiryokya. Bwe tumanyi bwe waffe bwe wajjidde ku mapiki. Bwe batuuse ne bagamba muteeke wansi be mukutte.
tubadde bamye tubisuula wansi. We tubisudde wansi batandikidde kwoli omukulu okukuba ng'abakuba ente. Naffe otwala watuuka wansi nze mali naakatuulawo ente nange nekitandika okundiirawo. Naye nga tusaba ekikwata kuba tetufunye bwenkanya ffe bakubye ate ffe baleetedde ne ku mpingu. Nze siwulira bulungi nga nze muli kuba embooko nnyo mpulira wala embooko enjijiira muli munda. Tusaba ekikwatako batuyambe tufunye obwenkanya. Kuba ebyokkola ebyaffe bwe tufunye obuzibu tetuna tugenda ngeri gye tugenda kukolamu. Tusaba ekikwatako batuyambe tufune obwenkanya. Emmwe kye njagala okuyambibwa bale baba nabo babakwate bajje nze bampe obujjanjabi bone tufune obwenkanya. Manya Senta Mudani. Mbadde ndi waka ne bankubira essimu nti mutowo bamukubye era mu kumukuba bali bubi. Nenkuba essimu ne ngikubira muto wange Kabanda. Kati bwe nkubye ne mugamba naŋŋamba gendayo olabe baani abamukubye. Ne mugamba tekisoboka kubira poliisi ekole ki eberengejja nange so agendayo nzekka nange basobola okukola ki okunkuba. So ne nkola ki ne ntambula nengenda nendaba mwannyinaze musanze naye bamaze okwogera nga naye amugamba kyekimu kugendayo. So bwe tugenze tusanze bamaze okubakwata nga babatadde mu mmotoka era ffe ebisinga tubitegeeredde wano byonna byonna okubakuba ffe tubalabidde wano byonna byonna nga bwe babakubye nga bwe bibadde byonna ebyeyo ffe kye tutegeddeko nti ababakubye abadde Lewule ne Richard ne ani yani bamuyita si Muneza abadde mulala erinnya lye ekibanja. Ensonga evudde ku kibanja. Tulina ekibanja tututta akaseera nga tugugulana n'abantu ab'enjawulo era betugugulana nabo kati si beebo betubadde tugugulana nabo babadde balala nga tujja tubawangula ng'ate wemulukawo omulala bw'owangula ono ng'aguza omulala. Kati abeero si bennyini olw'okuba nti bagenda babateerako emikono bwe buzibu. Kati abeero si bonna bonna baagewuka bali ku sayidi y'abali kubanga bagenze bateekateekako emikono buli agula bamuteerako emikono. Y'ensonga eyo ssebo. Naye mu byonna ekisinga okunnuma kwe kubeera nti ate abakubiddwa be baleeteddwa be basibiddwa be bali ku poliisi kati. So bali ababakubye babatadde batambudde bagenze. Kati ekibwe bulumi bwe nnina. Ebikolwa ebyo si birungi. Era ebyo ebikolwa mu butuufu singa gavumenti ebadde esobola yali tuyambye netukolera ekyenjawulo ne wabaawo obwenkanya kubanga ebyo ebikola biramu ddala okutta omuntu. Bw'otunuulira muto wange bwafaanana, bw'otunuulira ono omutabani waffe Moze bwafaanana, na bano bonna bakubiddwa bawulira bubi. So kati embeera eyo ate nno tebikomye si bye bisoose n'enjuba agimenya. Twali tuzimbyemu enjuba agimenyawo. Kati kitegeeza nti tekigenda kukomawo era waliwo omwami omwagambye mwannyinaze nti gwe wenkulabirayo ngenda kukutta. Ssebo tuli mu katyabaga. Naddala omukulu wa poliisi atuyambe kubanga eno tetulinayo bwenkanya. Abeeno kasaba bawaayo ke babawadde nga bo bakola nga bwe baagala nga batuleka nga tubonaabona. So mbadde nsaba bekikwatako batuyambe. Nsaba Saba Minisita atuyambe kubanga ekyamazima tuli bubi. Saba Minisita Nabbanja tuyambe kubanga ekibanja kyaffe muzadde waffe yakigula tukimazeemu ebbanga naye batukola bubi batuyisa bubi.
era twolekedde okufa tuli mu katyaba g'essaawa eno. Saate nsaba ne Nabakooba naawe otuyambe kubanga ogw'omu ku bavunaanyizibwa ku by'ettaka. Mwali tuyambye buyambi kubanga tugenda kufa mu bintu ebitategerekeka ng'ate ekifo kyaffe tusaba buli gwe kikwatako yenna tuyambe. Omukulu Mayanja tuyambe ssebo, embeera gye tulimu si nnungi, batukubanga nte, batutwalanga abatali bantu. Mutuyambe ssebo, okwo kwe kusaba kwange. Kabanda James William. Ndi mutabani w'omugenzi Elnasani Kayanja Ebiti bya Mukasa, nga kitange yafa 1986 era n'ayabizibwa kitange bwe yafa 1986 olumbe lwayabizibwa February 27 mu 87 era mu kugabanya ebintu bya taata wange naweebwa ekibanja eky'Ekibanga Nakaseeta era ng'ekibanja kino ssaawa zino kye bali mu kulwanyisa okubba. Abantu bazze nzize nnwanyisa abantu ab'enjawulo, nasooka ne Kayita alaba nga mugonzezza okivaamu ne batransfaringa ngenda okudda nga bataddewo omulala Parasidi Nteyazire. Covid najja, Covid bwaggwamu ngenda okudda nga ate bataddemu omulala eyeeyita Muneeza kati ali ku bantu bange bano abakubye emiggo era abeewera okutta famire yonna gimalamu singa tetwesonyiwa kibanja. Mu kibuga Nansa Nagganda nenkubirwa essimu, ngikubiddwa mukulu wange Sentamu n'aŋŋamba nti oli eyo naye yawe ne banne abadde bagenza okukolera mu kibanja babakubye emiggo bali mu mbeera nzibu nnyo. Nenkwata essimu nenkubira chairman ow'ekibanga n'agaana okugipiikinga. Kyentegedde kimu nti abadde omu wabadde bakuba abantu bano. Chairman ow'ekitundu ne defense bwe nkitegeddeko Richard mpuliddemu n'omulala abeera chairman wa LC Nduziddako oyo naye n'abegattako ne bakuba abantu bange. Kakati nenkubira CID ow'ebukomero n'aŋŋamba nti ali mu kyalo wabula kubira omuntu yenna gw'olina ennamba ebukomero. Ne musaba nenkubira Afande Grace. Afande Grace n'aŋŋamba ali Kampala. Mbadde nina ennamba ya OC station ne mukubira ow'ebukomero. Bwe mukubiridde n'aŋŋamba ye gw'oliridda wa ne mugamba ndi Kampala nnyo. N'aŋŋamba kale by'oŋŋamba nabitegedde dda mugabe nti abantu bange beetaaga rescue babali eyo babadde bagenze kukola ne bagira. N'aŋŋamba kale mbadde mbitegedde bankubidde. Ne mugaba naye neetaaga kuyambibwa. N'aga kale kandabe ekyokukola. Ani oyo? Afande OC station ow'ebukomero. Kakati wayise ebbanga olwo mumaze okkubira ne chairman ow'Ebiti bya Mukasa, chairman Lukwago n'aŋŋamba nti kituufu nange bankubidde essimu nti yawe bamukubye nnyo ali mu mbeera mbi ne defense kubanga omu ku be bakubye ate ye defense w'Ebiti bya Mukasa tinabba bakubye bali mu mbeera nzibu nnyo naye ngenda ku poliisi wano eno kulaba nga tufuna ki obuyambi. Kati awo nange kwe kusala amagezi ndabe nga mbatuukako. Bannange ekyannaku era kyewuunyisa olw'ebikolwa abantu bye bagenda nga bakola
ku lw'okwagala okubba ettaka eritali lyabwe nga baagala okufuna ebyobwereere. Endagaano eno gye nkutte endaga nga kitange yagula ekibanja kino mu myaka gy'ekinaana. Ettaka liweza yiika 4 nga n'ekitundu approximately. Naye kineewuunyisa nze okubanga ne chairman w'ekitundu ow'ekibanja azze amanya ku nsonga zino okuva emabega yonna, naye n'atuuka okubanga ssaawa zino abaliwo eyeeyita Muneeza, abasirikale abatiisa basirikale tujja batta tujja kukola ki, bo baagala byabwe. Yatuuka n'okumbuuza gwe waweebwa buweebwa, nze nagula kye simanyi yagula kwani. Njagala nnyambibwe mu nsonga eyo, amazima ku luno njagala gaveeyo. Abantu bange bagenze okukola, babakubye emiggo, omu ku bo ndowooza omukono ogumenyese, tukyagenda mu sikaani, naye abalala babatemye emitwe gyonna gitulise, abalala babafumise mu maaso. Bano ebikolwa bino nzijukirako emabegako waliwo abantu abaali bagenza okulambula ettaka lyabwe sayidi zeno Lwamata, ne balumbibwa mob justice bwe batyo ne babatta. Nsaba minisita w'ebyettaka, nsaba afande akulira poliisi, nsaba muyingire mu nsonga eno, kubanga kino kituuse okulaba nga kiyiwa musaayi era mutandise okukiraba. Naye nsaba ffe tetulina maanyi, abeeyita abasirikale bajja kututta, naye batuttira kituufu. Nsaba amazima gaveeyo. Kati abalwadde bali mu mbeera beetaaga buyambi, bali awo, naye poliisi ebaleese ng'ebatadde na ku mpingu mu mbeera gye mbalabyemu kati. Bo bajjidde ku mpingu, abakubye ne bajja nga bo bajja beeyagala. Kino minisita Nabakooba, Pulezidenti Museveni, ebintu bino nze kitange mu kujja kwa gavumenti yo mu buyinza nafiirwa kitange Kyagulanyi e Kankwale, nafiirwa mukulu wange mu Luggya Eliabu Ddumba mu kukuleeta mu buyinza wano be baalwana, naye tetufunyeeko wadde nzize tewaliwo buyambi bwonna ffe bwe twali tufunyeeko. Naye ate n'ebyaffe ebyaliwo ate bitugibwako, kubanga ffe tetuli b'amaanyi, tetulina mmundu. Naye n'omunafu nsaba afune obwenkanya mu ggwanga lino bwe libanga lya ffenna, kuba ndi Munnayuganda. Nze nazaalibwa nagenda okutegeera ng'ekibanja ky'e Nakaseeta weekiri. Kitange baalimangayo omuwemba, baakolanga ki, nze ebyo ebintu byonna byonna nga mbikola ki, mbiraba. Wasajja Rachel yampiiridde Gganda. Tukubiddwa essimu, omusajja bamukubidde essimu kwe kumpita muwerekereko nga nze atere omuwabulamu ku nsonga z'amateeka. Naye tugenze otuuka ku poliisi okusanga ekyo kye batuloopedde nga be yasindise ku ttaka lye okulima nga bwe bakubiddwa, nga bwe baleeteddwa ku mpingu ku poliisi, ne tudduka lwa mbiro tubasange ku poliisi. Naye ekyennaku ekiriwo tugenze otuukawo nga be bakubye beetutte mu ddwaliro bajja kwejjanjaba nga n'abakubye tebaliiwo poliisi. Kyekyennaku ekiriwo. Kati ne neebuuza abasirikale batya ba suspects okugenda nga bano abakilaiminga bwe bali, ndabira ddala ddala nga obwenkanya tebuliiwo, nga the law doesn't
doesn't exist. So that's why we need all people to come up in this matter. Tulabe nti muzeeyi afuna obwenkanya mu these land issues ogwa trespass, cause nannyini ttaka tasobola kuvunaana gwa trespass ate ng'ali mu kutrespassinga ye ali mu kutwalibwa nga mukungu. Kyekyo kye tusaba, mufeeyo buli avunaanyizibwa, tulwanirire ettaka ly'abamuzeeyi. Nagambye musajja bannange nvumirira ne sikuvumirira yenna ekikolwa kino ekikoleddwa abantu nga mulimu n'ab'obukiiko by'ebyalo kyonna wamu ne poliisi nayo ngivumirira. Ono yagikubidde chairman yabadde nayo era awo neebaza chairman w'ekyalo ky'ebiti bya Mukasa Lukwago Mesuseera olw'obuvunaanyizibwa bw'akozesezza n'atuyamba n'agenda mangu ku poliisi n'akola ekisooka okulaba nga bagenda mu bwangu ng'abantu tebannaba kubamalawo kubanga babadde balagidde kubatemaatema. Naye ekyennaku ennyo abantu abatuusibbwako obuvune boona embeera gy'alimu, tasobola na kwekwatira sowaani kulya mmere kuba musajja muvumu naye alibadde tasobola na kweriisa. Obalaba atasobola na kukwata sowaani kulya, omukono bagukubye, guli bagumenye, guno gwonna gujjudde buvune, naye bano be batadde ku mpingu. Ekyo kyekyennaku bano bennyini be bakubye ate be batadde ku mpingu. Naye nga mwannyinaze yabakubidde essimu ng'abategeeza nti bagende bayambe abaana bali mu kubatta ewali ekibanja ky'e Nakaseega. Naye ate be bagenze okuyamba ate be baleetedde ku mpingu. Tuddamu okwepanka, yolawuli agambye tuddamu okwepanka. Nagamba ku poliisi nti mukambwe nnyo era mukambwe ajja kumala kututta ye tatya, talina kyatya. Poliisi tagitya, ye tumunyumiza. Poliisi tezirina kyezigasa tutta. Era ne bandayiza nti obunaddamu embegayirira tujja kuddamu bintu byammwe tetujja kuddamu. Ate oba mutuwambye kati tunadda kukola ki? Tetujja kuddamu. Essimu abasibe bonna zibeera wa? Zibeera munda eri. Era nambuuza bali abali munda obalabye balina amasimu? Ne mugamba oke. Afande kyagambye. Asande mukyala abadde waawo kuba gwe nsabye mugamba afande amasimu g'abano afande Grace omuto Grace mugamba amasimu g'abano yes Grace wali omukyalo oli yasooka okukiyaringa meeting. Abagambye ate agambye bano basibe essimu zisigala wa abakube ate be basibe. Era essimu nenzirekayo ne mugamba kati ate osibe omuntu ate osibe n'essimu nga tekwe kuli ssente ze bagenda okuggyako bafune ekyokulya. N'agamba nnyabo era n'entambula n'enkola balwadde bafa. Oli atalina na damage ye agenze mu ddwaliro. Bano abafunye damage abali obubi
Nembasaba munnyambe ntwale abalwadde bano. Yambuuziza gwe watusomesa. Gwe watusomesa? Waliwo oyo omulala omusajja abadde mu t-shirt. Gwe watusomesa? Saagala kutumanyiira wano tewali gwe wasomesa. Era nensirika. Ono yena obadde agamba baaba sirika. Sirika batuyambye badde bagenda kututta. Batuyambye abapoliisi. Nensirika nengaka ninde bannange bajja. Kale obukambwe mubujjawo tuuka okuba kijja kuteekebwa mu buwandiike kitwalibwe mu kooti kyeyambise obujulizi. Sasa kwa hivyo mulimu kwa polisi okuki okunonyereza temukwata bubi tesipate ku ground naye okusinziira engeri gyemutuuse wano bwe nkulabyeko nawe nimulabako none nimulabako soko ulize. Sasa kwa hivyo tulina abantu bameka basatu okiwulire abantu bameka basatu okusalawo squad nsazeewo so mujja kusigala wano ng'otunonyereza omumu waffe tugwetaaga kapande n'ekirala omusajja oyo ye yakubibwa n'essimu ate teyabaddeyo naga munyambe abasajja babakutte mubaleetebwa kati yabaddeko ku ground jatubeera jjira ku kintu kino yakubiddo yampande nange nindiga naye nga mbuza amafuta oli omulebe nange nzijantukaawo nakubye essimu nembagamba proposinze kuleti ya piki nembagamba ekyosobola mufune emmotoka mpulidde ezo zose tewalinga bataano
Ulize kati. It's okay. Ulize. Ndio order ya DPC. Yes. Waagala kulizinga, agala kulizinga. Yes. Sasa kwa hivyo katika muda Ndio tuende. Kwa hiyo ndio hapo ndio berekelia. Wewe mkuu agambe that one was reported Msengazi. I can't say no when they are saying yes. DPC They are saying no when I say DPC yes. is going to clear them. Yes. Have you got it? Kati sinza kugamba kiragiro kya DPC nshinze nkigambo. Asinza kigamba bwe. Ukielewa DPC kwa Aba tugende ku mmotoka. Ensonga za byattaka tufunye nti nannyini ttaka yaloopye omusango ogw'okubba lumonde we n'abo abaagenza okusima lumonde abaclaiminga nti baakubiddwa nabo tubaguddeko omusango gwa assault ng'era okunoonyereza kugenda mu maaso tugenda kusaba sayidi zombi tumanye ani nannyini ttaka bwe banaaba nga bo tebakkaanya ensonga tujja zongerayo mu kkooti. Tokkirizibwa twalira mateeka mu ngalo naye ate naawe bw'oba omanye ettaka siryo lwaki ogenda n'osima emmere ya munno. Tewali akkirizibwa twalira mateeka mu ngalo. Osanze kaŋŋambe kati ate omuntu bw'ogenda n'ofuna ekintu ekitali kikyo obanga akibbye obubbi n'okugenda mu nnimiro etaliiyo n'oggyamu emmere gy'omanyi siiyo si ggwe eyagisimba era nakyo si kirungi tukivumirira ng'abantu bakubiriza at least bwe baba balina obutakkaanya ensonga balina ba LCs bwe basobola okwemulugunya balina LC1 balina LC3 balina eggombolola waliwo poliisi waliwo ne kkooti waliwo RDC balina ebifo bingi bwe basobola okwemulugunya okusinga okutwalira amateeka mu ngalo nga tuli mu kunoonyereza ku nsonga y'okkuba then tulina mu kunoonyereza ne ku nsonga ey'obubbi okubba emmere. So there are two cases.